Abatuuze b'Eseetamu Division y'Eggoma mu munisipali y'e Mukono baguddemu enkyukwe abatemu abatanamanyika bwe bateeze omusawo omukugu omukozesa ebyuma okuli scan ne x-ray ne bamukuba ekiteeberezebwa okubeera Peva n'afa nga bamutwala okumulongoosa mu theatre. Dr. Peter Mbiru mu kiseera kino ye mbuyaga ezikaza engoye oluvannyuma lw'okukubibwa abazigu abamubbyeko n'ebintu bye akawungeezi k'eggulo. Kigambibwa nti ono yakubiddwa Peva ngadde ewaka ku kyalo Bugoba zone ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'akawungeezi. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Kampala n'emiriraano Rachel Kawala aliko byalambuludde ku ttemu lino. Poliisi ey'e Mukono ebakanye n'okunoonyereza ku nfa ya Tulilunya Peter ono nga musawo nga mutuuze mu Bugoba zone mu Goma division mu Mukono district nga okunoonyereza kulaga nti nga 19 omwezi guno ssaawa mwezi olw'eggulo mu Baagala zone mu Seta ward Goma division mu Mukono municipality mu Mukono district Tulilinya Peter kati omugenzi yali ava ku kliniki ye gy'akolera Esseeta ng'onadda wakaawe e Bugoba. Bwe yali agenda abantu abatannamanyiko abaali ku ppiki ne bamulumbagana ne balwana naye okkakkana nga bamusinzizza amaanyi. Abaali bayitawo ono ne bamutaasa ne bamuddusa mu ddwaliro e Mulago ekyembi ono gye yafiiridde nga tutandise okunoonyereza n'okuyigga abo abenyigidde mu kutemula dokita ono. David Wamani omusawo akulira Happy Doctors gwe tusanze mu kiyongobero atubuulidde ku ttemu lino eryakoleddwa ku Dr. Mbiru. Atutegeezezza nti Dr. Mbiru yannyuse olwo n'agenda mu kifo wa parking emmotoka ye n'agirekawo olwo ng'okutuuka ewuwe atambuza bigere era ng'abatemu ababadde batambulira ku bodaboda eno gye bamusanze ngadde ewaka ne bamukuba Peva n'abeera mu mbeera mbi nnyo n'afa ng'atuusiddwa mu ddwaliro atwalibwa okulongoosebwa. Omu ku ffe era mukwano gwange Peter Tulilinnya Mubiru olunaku olwa Sande yakola yali ku duty n'akola paka ssaawa emu kitundu duty ye ng'ekkomye n'ajja n'ansiibula n'ampa lipooti y'olunaku bulungi ne twawukana n'abeera ng'agenda ewaka tabeera wala nnyo kuva wano abeera awo Gakutotal Misindye just opposite there's a lane called Senkatuka lane. Kakati waayita bbanga ttono nnyo eddakiika ntono nnyo essimu n'enkubirwa infact yankubirwa mukyala wange ng'ambuuza oba mpulidde ebituuse ku musawo waffe ng'abantu naye bamukubidde essimu agamba abakyala ba saaluuni bankubidde essimu ne bangamba waliwo omusawo wa Happy Doctor gwe bakubye ali mu mbeera mbi kiki ne tugezaako okufuna information right twali tukyanoonya ani gwe bakubye ne batuleetera musawo Peter ng'ali mu mbeera mbi ng'alina ebiwundu n'obuzimbu ku mutwe ava omuzaayi mu matu mu nnyindo ne tugezaako kumuwa first aid ne tunoonya ambulance ne tumuddusa twatuukira e Mulago ku specialized twali tukubye amasimu nga batugambye waliwo ICU bed ne twatuukayo nga CT scan because it was a Sunday night, it was now coming to 9. CT scan yali teri functional bwe baŋŋamba at that time ne tukkirira eri e Mulago wansi ku CT scan ya wansi e Mulago nayo yali teri functional. Then one of our colleagues n'akuba emmengo ne tugenda emmengo ne tukola CT scan naye bwe twatuuka emmengo nga yeetaaga immediate ICU ne tusooka tumuadmitting emmengo mu ICU for some hours we coordinatinga ne surgeon gwe twali twogeddeko naye nga tumuweereza CT scan images n'atuwabula agamba balina omukolako surgery immediately nga tulina otegeka ekiro ekyakeesamande tulabe engeri gye bamukolako. So we had to transfer again from Mengo Hospital ICU to Mulago Specialized ICU that same night. So at around 3
ne tufuna admission Mulago specialized mu ICU ne bamustabilizinga. So we left, the program was olwa Monday surgery ekolebwe asigale nga akyali kuki ku ICU. Twayogera ne Dr. Nyanjura, I think twamukubira essimu n'agamba let's set for tomorrow morning bamutwale for surgery. Unfortunately, he did not make it to the time we had set. I was informed at around 7:15, 7:20. My brother and friend had breathed his last. We were called by the ICU. They called his brother. He called me immediately. Abatuuze bwe tusanze mu kitundu ku Senkatuuka Road okuli ne baneighbor bagambye nti omugenzi ekifo bwe bamutidde kifuuse kattiro kennyini kubanga bakattirawo abantu basatu okuli n'owa mobile money n'owa boda boda. Nakayenga kale nze nali mu nnyumba ngenda okuwulira nga mpulira enduulu kwe kufuluma nzigulewo ssaawa ndowooza yalinga mu kitundu okufuluma nga boda ziyita wano bubi nnyo. Kakati enduulu kwe kuvuga eri ne bagamba ababbi baabo era ffenna ne tuvaayo buli eyali mu nnyumba eyali waali ne tulaba ki ekigenda ki mu maaso. Nze Saalongo Kaddu Edward kolera wano Ssejagali awa mu bodaboda. Abadde w'amaanyi ng'akola mu sikaani awo yaddo Happy Doctors ng'era tulina obujulizi bungi abakyala badde bagamba abadde alina keya y'amaanyi nnyo tusanzemu obuzibu bwe buti naye kati genda ku ddwaliro oba bwe riti erijja osobola okukola ki okuyamba era bambi abakazi banyereddwa nnyo ekitasangika. Katundu kaffe kano ageseeta bakakuba abantu 4 mu bbanga lya myezi 6 pevers era nga abantu abo batera basanga budde bwa kiro ne babateega ne babakuba. Ekyo kiteeka obulamu bwaffe mu matigga. Gavumenti ekola ekisoboka kyonna ekintu ekyo kikome efube okuteekawo embeera etuyamba naye obulamu bwaffe buli mu matigga. Kyokka bano bagamba nti waliwo ekkanisa etaggwa bulungi mu kuzimbibwa ng'ababbi mwe beekukuma olwo ne bava omwo ne batigomya ekitundu. Abalala bagamba nti ekifo kino kikwata nnyo enzikiza olw'obutabaako mataala. Naye ekizibu kiriwo kyakino okuva yajja wano kyekizibu ekiriwo kati ababoda kati abo basatu bakuba owa boda awo Kasambya oyo yafiirawo oyo wakubiri wali omulala gye bakuba n'atawira naye bagenda okutwala naye n'afiirawo. Tetumanyi ensonga security yennafu naye oba nga yennafu tusaba gavumenti eyongeramu ki amaanyi tube nga tuna security emala. Ssentebe w'ekyalo Bugoba Bire Kizito Sematimba ategeezezza nti omugenzi abadde amumanyi bulungi ng'akolera mu malwaliro okuli Goma, Penta ne Divine. Sematimba agambye nti kino kibawalizza okuyita olukiiko ku Sande okusobola okwogera ku mbeera y'ebyokwerinda okulaba butya bwe bayinza okubizza mu nteeko. Kaakati mu mbeera yonna bwe twamaze okutegeera embeera eyo bwe bafaananye abantu beekozeemu omulimu ne bakuŋŋaanya emikono egiwera nga 100 nga baagala okubaawo ekikolebwa ekyamangu. Ku makya ga leero njogeddeko ne vayisi wange era abaddeko awo ku kifo n'aŋŋamba nti abapoliisi nabo bajja ab'esseeta ne batwala amawulire mu nsonga nga bwe yafaanana ku butemu obwo obwaliwo. Naye tugezezzaako okulabika nti tussaawo security measures ezisandikirwako poliisi etegeezeddwa naffe abantu tugenda kwekolamu omulimu ng'abantu okulaba nti obutebenkevu bubeerawo. Era kitugenda okukola ku lunaku lwa Sande tugenda kubanga tugenda kuba n'olukiiko lw'ekyalo. Mu lukiiko olwo nti twogerako ku nsonga za obutebenkevu awo.